Ebyokwerinda binyweseddwa ku kkooti Nabweru nga bateekateeka okuleeta abantu mu kkooti abagayibwa okwenyigira mu kutta abakazi omwenda mu bitundu by'e Nansana. Enguudo ezituuka ku kkooti ziggaddwa era ku ssaawa 10 batuusiddwa mu kkooti mu kwerinda okw'ekitalo. Bano kuliko omukazi omu n'abasajja 11 okuli n'omugagga w'e Nansana Philip Tumuyimbisi ke balumiza okutuma omusajja Ibrahim Kaweesi okutta abawala mutwalira omusaayi ng'ate bakubibwa na lufenyo okumala ebbanga kati ya mwezi mulamba. Abawala baleeteddwa kuliko Robert Mugerwa, Ismail Tamal, Stephen Sempija, Mahadi Kakumba, Sam Mayamba, Tina Prosper Nantongo, David Waswa, George Sempa, Bosco Waligo ne Ismail Segawa. Bano tuusiddwa mu kkooti batandikidde okukaaba ate abalala nga baleekana nga bagana emisango egibavunaanibwa. Bategeeza nti omuntu eyatta abantu poliisi yamukwata n'agibulya buli kimu n'engeri gye yabattamu wabula abasirikale naddala abatwala poliisi Nansana bayagadde okweza omuwendo bwe bateekeko emisango. Omulamuzi James Kalemani bw'ayingidde mu kkooti omwami wa gavumenti Joan Keko ategeezako nti emisango egibavunaanibwa baagiza wakati wa Meeyi ne August omwaka guno. Agasseeko nti ekigidwa ky'okutiisatiisa abantu n'ebigendo erimu ebyenfuna ebyobufuzi n'embeera ya bulijjo nga tebafudde ku bulamu bw'abantu balala beenyigira mu bikolwa eby'ekitujju okutta Patricia Nansubuga, Maria Birungi, Teddy Nakachwa, Juliet Nampi, Josephine Nakazibwe n'abawala abalala bana abatategeereka mannya. Omulamuzi tabakkiriza kuwuzaako olw'ensonga nti emisango egibavunaanibwa giwulirwa kkooti enkulu yokka era n'alagira batwalibwe Luzira okutuusa 12 omwezi ogujja. Olufulumya ekkooti babatutte mu kaduukulu ka kkooti nga balinda entambula ebatwala Luzira kyokka olubadde okutuuka munda ne batabuka ekikondi ne kinyooka. Abasajja mu busungu b'ekitalo bagudde Kaweesa mu malaka nga muvunaana okubasibisa obweddi nga tebalina muntu yenna bwe bali base. Bamugunza akakonde kakwatadde n'esambagere okutusa abasirikale babatasise ne bamufulumya ne bamuteeka mu mmotoka ne babagidde na lufeenya. Organize the vehicle and bring one by one to the vehicle. That police officer. Munze mugaga we mbunze mukozesa omusaayi waffe nze nyina ekizibu ekinjagaza omusaayi ddala ekigambo obugambo banoonyeza buli kimu kyonna banoonyeza buli kimu e Kampala wajjudde obukyayi n'obujja. Abenganaza abakwate bakabinga abantu baabwe babatwala e Luzira nga bagamba nti babalangayo mage kuba tebalina musango. Fine police ekola nti ekola mulimu gwayo naye bakikozera bali bebisulo. Omuntu waffe ali muli ali innocent afuluma Philip afuluma nga afuluma agenda ku charge bamukima kiro bamukima bukimi. Ebyembi emmotoka za poliisi ate ziweddemu amafuta ng'ate babadde bamaze dda okussaamu abasibe wabula toluvayo babagyemu nga batya nti abasibe bano bayinza okufiira mu mmotoka zaabwe nga bayisa akasira bayisa amafuta olwo emmotoka ne zitwala abasibe e Luzira. Joseph Makumbi ne Godfrey Katongole bakisakedde eggulu ino lwa Bukedde TV.